Robert Kyagulanyi Ssentamu poliisi emuganye ogenda mu disitulikiti y'e Palisa ogenda kubanga ate obifuna mu maaso ate bo bafuuti sooja bannuupu nabo obukambwe bungi nnyo nnyini ddala. Fifi da Queen kibamukoze yena mukyetaagisa ng'ate mukyerabiddeko mu maaso. TikTok Angela Sama naye maziga meerere mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansuubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olemeswanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Hamad Kakayire ono nno nga musomi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru bizinesi zo tezitambula bulungi mukubireko ku nnamba y'essimu weeri awo. Maaso wano waliwo akatambi bannanga abazadde tusabire abaana baffe nga omuzadde akozesa omwana we gwe yeezaalira ebintu eby'ekikulu munnange era omwana we akatambi kayina nga naye ate abennyonnyolera mbuye abala taata we neyeebaka n'agenda mu kisenge kya maama we. Kale twongere okusabira abaana simanyi oba step mother we oba maama we yamuzaalira ddala naye akatambi nammwe kamusooke mukeewulireko ate mulabe ffe abazadde we tutuuse mu kwonoona abaana baffe betwezaalira. Naye nsaba poliisi bannange zitukiremu bwe tweyongerayo ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abangi gwe bamanyi nga Bobi Wine wamu ne Nuupu family bano nno babadde bagenda mu disitulikiti y'e Palisa naye tebasobodde kutuuka oluvannyuma lwa patrol okubasalako awo ku mugga gw'Essezibwa era nga bwenjogerera ssaawa zino bali mukomawo ate mu kibuga Kampala. Kale katulabe akatambi ako tusobole okweyongera. She actually first asked me, where are you going? I told her we are going to Palisa because we have a mobilization event there. So then she asked me, this Madam Sikahwa, for clearance from the IGP. I told her what kind of clearance. Then I educated her about the law because the law says when we as a registered political party have an event like the one we have in Palisa, we write to the IGP and we wrote to the IGP notifying whoever is occupying that office about our events. We attached a schedule of all the places we're going to be at, all the permissions granted by the venue owners and so on, and we didn't get any formal response because the law says once you have notified them, then you provide security. She then mentioned the DPC, Madam Sikahwa. She told me where we are going, security is not guaranteed, there might even be stampede. I said, but that's why you people are there to provide security for us and whoever we are going to meet. That's why we notify the IGP. So if it's a concern, because our major concern seems to be security, that security is not guaranteed. I said, that's why you're there, to provide security for us and the people we are going to meet the other side. So what is the problem? No problem. Also, we can proceed. But now, the issue is, no, I'll not talk much. Just for your legislator, you know, Article 211 and Article 212 of the Constitution of Uganda. Yes. So we are here legally, and we are to protect all Ugandans, including you. You get me? You said you requested for permission from the IGP. We didn't request. Okay, you asked for permission. No, we didn't ask. We notified them. So you notified. Yes, so if you notified, did you get a feedback from IGP? The law doesn't say we have to get feedback. Oh. When you read section 4, so when you read section, when you read the section 211, what does it tell us? It says you regulate. You regulate. So we are custodians of law and order. If the DPC has told you that there is intelligence coming up that you guys are going to cause havoc, that you guys you have other intentions which are not known to us. Which ones? Therefore, listen, we told you our intentions. I'm telling you what I'm supposed to tell you because you must me. Therefore, we stand here to say, please, if you don't honor, say that we can't get back to the IGP, you just notify us, then now, better go back and say, the police in Sezibwa blocked us. Can you give us reasons for that? That's enough. But for the meantime, you will not proceed.
But officer, for me the issue is really how you are not obstructing others. When I for humanitarian you are always doing activities. We pass here every day. I'm not a politician, I don't answer that. But what gives me here, What is wrong? law and Embeera ate munnange bwetyo bwebadde era nga ssaawa zino wenjogerera bakyusizza ate bali mukomawo mu kibuga Kampala munnange poliisi tebaganyiza ate kugenda e Palisa. Happy birthday Mami Irene Namatovu. Ono nga tuva ku kyalo kyekimu ekyotera era twali tuli mu disitulikiti y'emu Rakai district naye kashobora kuba bazaawulamu waliwo Rakai district n'ekyotera district. Munnange nno Mukama aliira ate asiimye n'amwongerako omwaka omulala era munnange avuddeyo n'amwebaza okumuwa ekirabo eky'amaanyi eky'obulamu okumugabira ye biki byatamwebaziza nga wootutegeera naffe ab'e Masaka tuba n'empisa bwenkuzaako eno ewa JB kw'otadde mukyala we Info Trust ate mulowooza teyamuyiiyemu emmotoka naye maama Boba Shosho Inyirozi bagambye tolina kyotugamba Info Trust emmotoka ye yagyeegulidde kati n'agamba mbu omwami we JB yagimugulidde naye bantu mmwe omuntu tebamukolereko surprise akatambe katukalabe ffe tweyongereyo tetulina kyakukola wammaana batokomosi bamugamba yamuyiiyemu kapyata n'amugamba munnange Mama Empress ddala buli kirungi kyonna kikugwana. Banange ng'oli eyo otegeka happy anniversary naye nkusuubiza ngenda kufumba mu anniversary month ejja expect more banange ngane bwenkuzaako eno ewa Fifida Queen era nga mukazi watuye maziga meerera nti bafuuti soja banoopo bamutabukidde ate oluvannyuma lw'okwogera ebigambo ng'alinganga akuba ekibiina kya noopo bamugambye nnyabo weetereeza era tugenda kukola nga wekiragirwa kale katusooke tulabe biki bye bamugambye tweyongereyo ate. Yayita mu bbalamu n'akuwa ssente kubanga bbaawo ye tumanyi akolera MK kuva dda wali wa struggle naye n'ogivaamu naye mbadde nkusaba omanyi nkumanyi nze yakudiscoveringa buli kimu kyonna nze yakugjayo gye wali oli history yo ngimanyi bulungi okitegeera n'omwana wange gwagaana okumpa naye wande ojja kumumpa neera kino bannanga abalaba video kino mumanye nti Fifi mwinamu omwana ate ne muganda wange amwinamu omwana kati oyo omusajja agamba nti yamuzaalamu abaana alimba abaana baffe bali mu famire yaffe naye ebyo bya famire sigenda byogerako kati naye kyembadde njogerako Fifi the Queen va ku bantu kye bayita food soldier ekigambo food soldier wali wadde okijja mukamwako Fifi the Queen ngenda genda mpola sikizo wano kwataakinga naye omanyi nkumanyi A to Z nze yakudiscoveringa nkitegeera naye omulimu gwa bukedde nze yagukunoonyeza ne bagukuwa so mbadde nsaba tuli mu struggle gwewagivaamu bakuwa ssente n'ogivaamu okitegeera mbadde nkusaba weesonyiwe ekintu kye bayita struggle weesonyiwe ekintu kye bayita bafuutu soja esonyiwe kubanga bwe najja round ey'okubiri temwali mulinda video temusuubira nsikyagirina njirina njagita kwata ku foot soldiers again okitegeera kwata ku foot soldiers again ekigambo foot soldier Fifi the Queen kijje mu kamwako ekigambo kye bayita president omulonde Kyagulanyi kijje mu kamwako. I'm warning you Fifi the Queen and this is the last warning I'm giving you. Struggle wagivaamu girekere ffe abagibaddemu bafuuti soja ate we batyo balabudde omukyala Fifi the Queen mukyala Nsuuga bwenkongerayo ne tiktoka Angela Sama ono n'omunaye nga yafiiriddwako maama we naye ba tiktoka bo bagambye ffe tetugenda muziikirako kubanga naye talina gwe yali aziikiddeko sigamba nti oba agenda ku mikolo gyaffe baatabuze bubi nnyo nyo era akatambi kalina mu maaso awo nga bakyaweera ddala enkolokooto era bagambye nti kino kibeera eri ekyokuyigawo bonna ba tiktoka abeefula baserebo nga tebaziikira
baziikira kuba naabwe nga tikali nga tebababeererawo mu buzibu bwonna akatambi katukalabe era muzikize mbasiibire wano omukama abampiire kyonna kyemusinga okwagala gwe wenna ayagala Suvia News Extra. Nalabye muntu wogganira mbu ono omuwala aba TikTok tebamuziikiddeko nga mugamba mbu lwaki ba TikTok tebaziikiddeko ono muwala. Buli TikTok ataziikiddeko muwala ono weebale. Mukama akuwe ky'osinga okwagala. Katonda akikubalira akikubisizemu emirundi 4. Omuwala ono alina level gye yeetwalirako alowooza nti ensi yagimala. Nze nali simanyi nti no ye alifiirwa sijja balimba. Nze nali simanyi nti olunaku lulikya ye n'afiirwako. Nga bwe kyamulumye nga aba TikTok tebamuziikiddeeko ne ba TikTokers abalala we kibaluma nga tabaziikiddeeko. Toli mulabako ku birthday, toli mulabako ku kuziika, kale birthday tojja. Naye n'okuziika, abaana bangi nga bazze bafa wanene, wali omulabyeko. Toli laba comment ye yenna ku page ya muntu obanga agamba rest in peace. Nga naffe tuziikirako oyo, waapi? No, never. Buli ataziise Mukama akikubalire. Mujja yiga okumanya nti no ne ba TikTok abantu mujja yiga okurespectinga abantu nga batuuse mu bizibu. Yeah man.